ensonga eyo eri waggulu yeeyongedde okukakasa nti sitaani takyatuma wabula yeesitukira. Sitaani era kuno ku dduniya abaddengako. Sitaani mukazi nga nze, era sitaani azaala ekitonde ekisajja n'ekikazi. Sitaani ye mukyala eyazaalako najja ku dduniya kuno n'amalako abantu emirembe. Aji ndi ttiimu yo, nsaba Allah akuteeremu obwangu akusobozese okuyisa mu mbeera eyo. Hasbi Allahu wa ni'mal wakiilu, Allah akumalire akuggyeko eri ezzambi eryakusibwako ya Rabbi, akuwe ne Jannati Firdausi ala. Era Aji bw'ofangayo ng'obuliddwa omukazi nga bonna bakwesambye, Aji wendi Allah bw'aliba akyampadde obulamu, jangu ompase. Sirimu ddadi ajja kitegeera nti tukoze mwoyo gwa ggwanga, naye nga tewali kitaggwa. Ettako terizikiza muliro, nakyo kijja kuggwa. Ani aliwolereza ku mulenzi? Ani aliwolereza ku baana ab'obulenzi? Bannange, mmwe abazaala abaana balenzi you can understand. Ani aliwolereza ku basajja? Ndi tiimu Aji. Mutima gwange gungamba yo innocent and you'll get justice. Noba togifunye ojja kuvaayo, alhamdulillah, Allah tagira kibi. Sitaani mukazi nga nze, laaja laale. Sitaani alina kuba mukazi. Olwaleero ndabye ebigenze maaso ku kkooti ku musango gwa Hajjat Zullah ne Haji, naye njagala obbazaayoka emabega katini nti bagenda bawuuba. Mubeere beetegefu, bagenda kubawuuba, babawuube paka bakiwulire nti muggyemu gaasi, omusango gusooke gutandika okutambula. Aku mwenna tewali amanyi. Mulirabiraawo nga Haji afulumyeyo, muliraba gataliiko nfufu nga bagamba Haji teyakabaasanya mwana, mulirabiraawo. Mukomangawo ne mukeberako vidiyo eno, naye nga mukuliko eyo Haji mulabye. Hajjat agenze n'afukamira ku kadirisa n'abuuza ku Haji. Kwefayaksi tuyingire omwaka 2025. Kambabuulire bakube fireworks tuyingire omwaka omupya. Fenga abakyala ba SingleMother tugenda kudiba omwensonga abasajja bagenda kukola ki? Wana watolina wa bulenzi omusajja ajja kyokutwala kubanga jagamba ne bwaba mwana wa bulenzi gamusiyaze okitegeeza. Kati tugenda kudiba omwensonga y'omukazi gwe bayita Zullah omufere w'e Kampala. Baganda tenekyensaba mu abasajja oba abalenzi abato bwe muba muwasa banne muwasa gye mutegeera. Towasa kabina, towasa fesi, wabula noonya ekigendo noonya muntu agenda kujjako bibyo byakusanze nabyo. Bw'oba owasa weetegereze omukazi akusanga akyagala omukazi n'akugamba nti oyo mugobe simwagala tikuba yakula bw'atyo ate nga yakumye essembezo. Waliwo ebintu byemuliso tugamba mbu lino ttogo, naye mu butuufu ate waliwo ekintu kyendaba nga abasajja olumu temutegeera. Omukazi tosobola kukugamba nti okola bw'oli nawe n'okikola. Kikubye nnyo nga ekibiina kyo kya bwannakyewa oba olwanirira ddembe ly'aba SingleMothers abazaddeko ng'obalwanirira bafuna abaana abawasa. Nze nnwanirira byonna, ekitegeera kye nnwanirira. Ate nvumaganya abakazi abajja bakola ebintu bwe biti nga mwagala bikolerere, mukole ebyammwe. Bw'onookola ebibyo ojja kubeera bulungi. Mukole ebyammwe, bw'onookola ebibyo ojja kubeera bulungi. Naye nga bw'onooyagala ebikuwedde ebikolerere, sisuubira nti ojja kuba n'emirembe. Kubanga Zullah zaatwala ebintu by'abasajja ate n'omu abatali babisi. Ekitegeera oyo si yasoose. Kati ye anaakomawo nakulaba ng'atwala ebintu by'omuntu. Banne ennaku z'omubbi zibeera zokka. Zullah nekisuuya oba kati yeetuumye kasibwe. Nze ate simanyi muntu agamba nti nze Zullah nekisuuye ani ono Haji Mwizira ate egende n'amana n'abeera Zullah nekisuuya kazibwe. Yatugambye nti
nti yagenze mu gazeti. Gwe nga kimuyita kikyamuyita baby mama. Aba kyamuyita baby Haji tutuusa okwekyusa. Kyamuyita baby. Nika kyamuyise baby wali.